Okutwalira wamu obudde bubadde bwa kiddedde mu ggwanga lyonna awamu n'enkuba. Tukwaniriza ku mbeera y'obudde okuva mu Unimanze Annette Nakimbugwe. Ekifaananyi ekibimbeera y'obudde ku Ssemazinga Africa kiraga ng'omukuubo gw'enkuba gusaasaanye mu masekkati ne mu buvanjuba obwa Ssemazinga Africa omuli eggwanga lyattu nga kye kiviiriddeko embeera y'obudde ey'ekiddedde awamu n'enkuba kati gye tulaba. Ku makya amasekkati tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu masekkati aga ggwanga lyaffe ate mu bugwanjuba naye era tusuubira enkuba ey'ebiwugiro okuggyako e Masindi tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu buvanjuba tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ate mu bukiikakkono bw'eggwanga nayo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Olw'eggulo era tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu masekkati ne temperature okutuuka ku centigrades 27 omuli n'ekibuga kyattu Kampala ate mu bugwanjuba era tusuubirayo enkuba ey'ebiwugiro ne temperature okutuuka ku centigrades 25 e Mbarara ne Kabale 22 ye Kasese ne Masindi okutuuka ku 28 ate mu buvanjuba bw'eggwanga tusuubira enkuba ey'ebiwugiro ne temperature okutuuka ku centigrades 28 ate mu bukiikakkono naye era tusuubira enkuba ey'ebiwugiro ne temperature okutuuka ku centigrades 28. Embeera y'obudde ey'ebunaayira omuli Paris wasuubirwayo omuzira ne temperature okukka wansi wa centigrade emu ate mu Beijing nayo wasuubirwayo omuzira ne temperature okukka ku centigrade emu. Mu Johannesburg wasuubirwayo enkuba okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ne temperature okutuuka ku centigrade 28 ate yo mu Qatar nayo wasuubirwayo ekiddedde ne temperature okutuuka ku centigrades 25. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindire nate enkya akadde ke kamu weeraba.